Ani sawa zino yagala kule kamunguluze kachani kamunguluze era otandise ebintu byo David nze masagala kugenda mu bintu ebyo gwe nontekayo kati musajja watu kamunguluze era kayamulabirawo nga kamunguluze wali kamunguluze basobole bajje buje balekejo balabasizako bwe bale kubanage bwe bale konekatako mu kitobera amanyaga bulijjo jajja Bruce program ekitobero ku Record TV tusinzira wano kamoja ku kizimbe gaggadde okubanga tukutukako joli yonna mu buli ango mu buli nsonda mu buli nyumba so obanga oteze ng'oli ne banno mutudde kyakabi kyokola bw'obanga okiraba bw'omu naawe kyakabi naye yita ku banno baagaliza ebirungi program eno kusana stress kunyumirwa na kwogeramu ku bintu ebimulu nako olwaleero lwakuna twejjukanya ku buyimba obukadde obwaliwo obwatukuba ne tukyakalawo nga bwe mukimanyi ku lwakuna tubeera mu ka flashback oba tuddako emabega ku buyimba obwo emyaka 5 plus emabega tubeera nga tubunyumirwa ate twejjukanya ne ku bintu ebyaliwo ne tubikompeyalinga n'ebiriwo kati abaffe olunaku olwaleero twagala tubutegeere kikyakola amakulu omuntu okitegera kikyakola amakulu mu budde buno mu kisanja kino mu kiseera kino okubanga omuntu bamufunira omwagalwa oba omubeezi ngedda bwe kyaliwo kubanga edda famire ye yamanyanga famire ne bamanya nti omwana wa gundi muwala wa Sejjombwe so kubanga akola ki ng'awasa n'amanya nti mutabani wa Katabalwa atuuse okubanga akola ki ng'awasa famine ne zimiitinga famine ne zikwatagana ne bamanya mujja kutuleeterayo kino oba mutuleeterayo kino oluvannyuma gwoba oliawo omuwala nga bagamba munnaye yambalako genda onaabeko yambalako weesiige ku kizigo tiputop oba reizi emanyi ye yabangawo ebiseera ebyo oba ka reizi ne weesiiga akazigo noonyereketa ne bamala ne bakusibako kadaali yabanga wabimuli n'ebimuli olumu babujjanga ku miti gy'agasiya obwo bumuli bwa yero obwo ne babukwambaza ne bagamba munnayo mwagalwa wakola ki yagiragana ku gaali ebiseera ebisigamu emanyi ebyemu byaledda nga tewannaba kubaawo nnyo mmotoka ng'ajja n'akagaali ke n'akalala akagaali akamuwerekeddeko nga kamu n'aba ng'akukima ate n'akutwala olukutwala n'ofumba nga famire zitegedde dda bakulabiranga bulabizi naye ennaku zino tugamba kikyakola amakulu okubanga omuntu bakulabira ne bakufunira omubeezi kugamba ne muwangaala ne mweyanjula baye ennaku zino okwanjula kwennyini kuli mu firimu embaga ne mu firimu mwekuba embaga wiiki eno wiiki ejja ne mubeera nga mwawukanye nga oli ayina bye yabala okwanjula ogenda olumusebo ne bakusalira ebintu ebitajana mu nsawo kwegamba embeera jiji ebeerawo nga mbutuutuse mu bintu ebyo kati twagala tumanye kikyakola amakulu tuddeyoko mu mbeera eyo tubeere nga tugeze oliawo olina omwagalwa gw'olumulengera yogera ne famire yogera ne famire ye mwe muneekwana oluvannyuma naye ab'ennaku zino omanyi abakazi mututabudde kubanga luli famire tewabonaabonanga gwamanyanga bumanya nti famire ya gundi erimu akawala embooko era wano bwoba ofuba nnyo okulaba ng'osanyusa abazadde bo obasanyusa obagamba nno meega gyali eri meega era nga bakasaba kuwandaka owaye ngenda kuzino otandise okkuba ebikala onyirira ng'obagamba meega kati famire abazadde ne bamanya nti omwana ono yandibanga ayagala meega wa gundi kati senga oyagala meega nga famire at least erina obuze obubi nga bajja tandika okuva ku baana abo twakugoba ku baana abo bamega bamanyi empesa ze bayina ozimanyi besonyiwe gendako ewabafulo bamega baveeko kenda wabafulo kati awo ng'olina okyusa focus ate nga abazadde kasita boogera olina okyusa focus naye ebyennaku zino omuzadde agenda okumanya nti mulina ensonga bwemuzituusizza nga muleetera amawulire gakwanjula ti taata njagala genda kukyala oba maama munnaye ngenda kukyaza naye ebyedda wabanga oliawo oli mukwepena omanye naboola bepena nga weyawu mwecwi mwehu oba oli ekyali awo n'okuyita nomugerwa jangu wano kirya mangu kwata kino munagenda ku luzzi jeje kuba wano naabako oba oli awo kwolole bakugirayo ku kizigo baye ebizigo babyesiganga mu nnaku nkulu babyesiganga mu nnaku nkulu ne bakugirayo ekizigo naga weesige ku kizigo omwana munnajja kukima nolyoka olaba essanyu awo omwana aba agenda kukola kikutandika nayo bufumu
N'ennaku zino keera ku makya ogambe Rema gye wagenze funga ffe abazadde tetwagalayo tukwagala ogende wa Musuuza ennaku ewakenza ali Musuuza ogende wakenza ng'abazadde senga be basalawo kati essaawa zino abazadde kyabavadda mu ngalo omwana munne yalonda mwana munne basooka ne beeronda abo bwababiri kakati ate n'alondayo omulala ne bagenda so kati twebuuza mu kitobero abaffe kikyakola amakulu tukikomyewo tubeere ng'abantu abazadde be batufunira kubanga edda seba abazadde bagamba eriiso ly'omukulu waddugala we wakola ki wewala baddogawo bawo nga waddugala nga naye akimanyi waddugala lwaki tanaabawo omukulu waddugala wewala nange nanoonya ewange waddugala nenzijukira emmunye waliwo emmunye n'enjuba ate enjuba ye pupilu oba ye iris Sanadirambiyo neridia sabusa munyambeko eriiso is the eye kino ekirimu ekyeru kyeki mbuuza gwe mukulu toliiwo ayi wano tabimanyi kati ekiddugavu ze kyenzijukira ekiddugavu ye iris awaayo tuze omulembe ogwo gukyakola amakulu babeere nga mutuufu abazadde be bafunira abaana baabwe ababeezi oba tekikyakola amakulu. Does it really still make sense for the parents to get loved ones for their daughters and sons, or it does not make sense anymore? We should not bring it back. Ali ku simu ng'ogamba nti alo njiwulidde evuga n'omala n'odduka sagala nomala nodduka emisinde odduka otyo ngenda nakugira nnyumirwayo akayimba wano ate malemba komerewo sokombeyo akayimba nga bwesopinga okuba amasimu tulabe nga tunyumya aze kendeeza tv yo mukulu tv gikendeeze mukulu tv gikendeeze oba giviire weeri nze ndiwo wano kyekiri eyo tewali mwana ego omulamwa gwaffe amanya nagyokubidde tulyoke tugende ku mulamwa amanya ono nyanzi wanene nyanzi nakibizi ugamba oti emirembe gyaggwawo mwana tunasangako demu n'omusiima nemukwatagana emirembe gyaggwawo egyokubanga bakufunira bufunizi nga batusimbye ate munaye ennaku zino abasajja mukayanyambwa abakazi bayangi David bannaye bw'okubira bannaye munaasonyiwa ngenda kuba mbanyiga mute naye bw'okubira tv giviire oba gikendereze eddala mpaka ku 0 oba gimutinge kubanga bwesigala ngeza feedback mujja kunjabya eardrum eno eŋŋoma y'omugundi eŋŋoma y'omukutu ayo ndi bulungi nnyo ogamba otaddiya ni musikwe abasikweya abachekiti iyo njawulo ya square nange kanyini binfyunkozi nga simanyi chekiti na sikweya alaka naye amufyunkozi nga ngazi tetwawula square na chekiti kitegeeza tuli mu square tugumire awo uno musangu wadde kubanze ndi mwana we kamoti abagagga watono abaliwo ofunira omusajja omugagga oyo mumusendere munfunire bwe nkufunira omugagga mukusiimire mukufunire mukuwe webale nnyo naye saagala muntu era gwendikyawa nemukolimira nomukolimira mugulu naafunira abasajja abatategeereka abo abaavu ndi wamugeta ate bafunire abamugeto bannaange tuli abasajja abaaga bakudola baba bakuseedu kyegeera abakazi awutu mwana gwe ngenda kufunira erisajja ery'essente ndawo munnabawo bafunira naye bino byokunfunira musimanyi mwana wagundi ayina ekibu tayirako wakowa empisa ofadde
alina amazima oba talina mpisa tunakwatagana mpola tusinza ali obulungi kwegamba ne bw'aba akutimpula you don't care so long as akuwa amagya kasitamanzikereerawo omutwala ne awutu n'ekiringamu ebyo oyebale kubaako era sazi lumu olizitaba omuntu yagambye tafaayo kasita omufunire owa ssente n'ebintu by'omulemu bimuzunga n'abaavu omwana yakuwa obwavu oyo era nkusabira katonda akuwa essente ali ku simu gamba alo ogamba otya nyabo halo ndi bulungi nnyo amanya ne gy'okubidde wanki oli namusera amanya gwani wakiso amanya gwani Richard kikyakola amakulu okufunira omuntu omubeezi ku mulembe guno adduse tazzeemu ansa olaba nze nange njagala banfunire ku bagagga bw'obeera ng'oli wagge tokkiriza bazadde bo oba mikwano gyo abatambulirako mu bifo ebirimu abagagga bakufunire omugagga nojja kubeera mu ggetto era owaggetto omunno yaba akudedeza ali ku simu gamba alo ogamba otya ndi bulungi nnyo amanya ne gy'okubidde Abigail okubidde wa owaaye kikyakola amakulu ku mulembe guno okubanga bakufunira omubeezi toyagala byakufunira oyagala ne weenoonyeza ati kati oyinza okwenoonyeza gwe weenoonyereza n'amala n'akukuba ng'ate abazadde bo baalabanga bulungi tv yo bannaye munyambe tv muzigyeko oba muzimyutinge tusobole okuba nga tukwasaganya bulungi atuwuliziganya bulungi nga amatuukiriya kikyakola amakulu okubanga bakufunira omubeezi oba tekikyakola amakulu kubanga nze nabamu tufu bandibadde batufunira zadde batufunire naku zino okwana akawala ne kakubonyaabonya tv yo gigyeko oba gifiire bannaye bwe munkubira tv mugigyeko oba mugifiire tusobole okuba nga tukwatagana bulungi nnyo tunyumirwe sheeno ali ku simu ng'ogamba nti alo ogamba otya ssebo amanya ne gy'okubidde ssebo osinzidde wa ye ssebo kikyakola amakulu ku mulembe guno abazadde okufunira abaana baabwe ababeezi lwaki kiba kyetaaga ne mwefunira lwaki ate ennaku zino mu abakaya nambwe abakyala bayaayi bandaye tv zinzita amatu david nfunirayo ku pamba nate bwe nateekamu pamba naaba nkyabawulira mmwe omukulu kisodde okuva mu tokazi ssebo tukufunira omubeezi oba oneefunira waliwo abantu abasaala okufunira katongole yafuna alayika katongole yafuna bw'aba tannafuna ajje mmufunire katongole ze ensaaga ne byenjogera ye katongole kigwenjogerako katongole yenna wobanga gwe katongole gyankufunire oba nze nnyina okufunira ali ku simu gamba alo tufunne ffe alo nkunyumidde webale kusiima amanya gy'okubidde onoonya musajja oyagala bakufunire bufunizi oba oyagala weefunire wendi ze wendi nkwefunire mba nyina okusasula mba kusasula nsasula wammwe oba nsasula ggwe ewammwe ente mmeka
ente 23 nga mumpeerako ekibanja nze saagala kutuuka nsasule ente 23 nga tolundanga wadde na ku mbuzi omuntu tolundanga wadde ku mbuzi wadde ku kamyu wadde ku ki nsasule ente 23 gw'okimanyi ekyo alai ali ku simu g'ogamba ati alo yaman ali ku simu ajje tugende wagisebo alo kale sebo nawe gyebali amanya ne gy'okubidde okubidde n'amasuba yesebo akati olaba byali ya demoni n'omudala gamba tugenda kimu wangu tebukyakayana nabo ebennaku zino omujja mu kibaala mpaka waka obufumo ne butandikiraawo bukulikeyo mu buyimba olunaku lwakuna tuukira tubeera mu buyimba bukadde abali ku social media bugenda ku Record TV Uganda ate okometige ku vidiyo eriko kikyakola amakulu okubanga ku mulembe guno abazadde bakyafunira abaana baabwe ababeezi waliwo aŋŋambye awo Nalubega Rose agambe kyobola batomera nnyo baveterans atomera nnyo baveterani kwegamba oli yabanga mukulu ne waaba yawasaawo akasaba kukima olina okgenda oba mukulu oba muto olina kuguma bugumi n'ofumba naye ennaku zino bw'olaba omukulu naye ate ennaku zino era n'abaana ab'obuwala nange munsobedde abaana ab'obuwala ow'emyaka gye bw'ajja n'amusaba obufumbo baagala bantu bakulu mbuno be balina ssente mbu simanya mbuno be bategeera ebintu bya laavu kati webuuza kati ffe tunaabitegeera tutya nga mugenda eri bakulu kyokka nga muli bato bannaye mwewale cross generation gundi oyo kale ajagala yessimu maama nnyabo njagala yessimu emu maama bamasimu nabo wadde nnyo essimu emu yokka ate tweyogerere n'abali ku social media tubeere nga butunyumya essimu nga bwejja katubale okulaba Lydia Samisha agambe nedda because nowadays everyone wants to his or herself. Why? To avoid such things, etc. You can be infected and start to blame that person. Osobola okufunira omuntu ng'alina endwadde ze n'otandika okunenya gundi kale wandabira gundi oba omuntu oyinza omufunira gw'omufunidde nga muyaaye gwe tomanyi n'atandika okugamba gwe wanfunira omwenzi wowe maama n'atandika okwekwasa abantu beefunira ababeezi baabwe Lydia Samusha bw'ate bw'agambye nga bwe nfuna essimu emu ezijja nga then neeyongerayo akoseemu naye kwali kyali mu kunyumirwa halo bw'ati adduse ali ku simu gamba halo you have run to these ones are not going all of these sagala malo okulaba Kawanga promoter avuddeko malo okulaba wano ku speed ya yiri ani wano ani musawo yapereza dda message obedda nderabire gwe ssebe wali osasudde fees nyabula wabye studio ssebe okulengedde kwedi yes nze bwe biba bisoboka biddeyo edda jjajja Bruce onfunireyo omu sigenda kukufunira omalo neekwasa envaako omusawo webabisema omukulu Mawanda Moses agambe sekakyali kisoboka andize mulembe gwedda nemufunira nze nga nkufunira nze kale nze nsobola okulaba nemmanyi oyo muyaaye oli mujagujagu ono just sharp ono abajja kufumba asobola okukulabira bwe mbaze kuzaala naye bwe mba sikuzaala sisobola kukulabira musawo weebereremu mukulu Mawanda Moses weebereremu angambye kulikayo Masaka wafaanana nnyoko era nafaanana kitange ssebo saafaanana maage oli muyake
Naye kamala okulaba wano abalala ndi obulala waneeno obulala wano aweereza akamesigi nga bwe ngenda kubali ku social media ate tulabe abali ku Facebook tubeere nga tukwasaganya ensonga eno. Nalubega Rose agambye kyonna kye mwagala azirogo azimanya wamu n'ensimbi oke kisigenda kisoma kwesojiwe. Aisha Biti Dauda agambye Jajja Bruce ebintu bya relationship is only God who gives blessings into that partner cause newemwefunira nga byebimu era nga tebikwatagana bwe bityo kwegamba Katonda yabawa omukisa newe bakufunira newemwefunira asobola okubeera omulungi oba okubeera omubi ate notandika okwekwasa naye newobeera omwefunidde era asobola okubeera omubi kwegamba byonna byebimu kale namala naga it's very good because our parents had the best choices and they stayed in marriages not like today. Babazadde bedda balwanga mu bufumbo ng'osobola okubeerawo n'okula emyaka 2 nga tolabangawo maamawo ne taatawo bwe bayombo babwe balwana kitegeera ng'era ne bakulabidde era ku famire gye bamanyi nti erina empisa kwega basookanga kwetegereza kawala ka Jebusi kawala ka Yekoyaada kali katya kawala ka Spirito kali katya kawala ka Petero kali katya kuga ne beetegereza ne bamanya nti omwana waffe ajja kusobola ate nga n'eri ewali abawala nabo beetegereza famire eno ewava abaki abalenzi abazadde baddemu batufunire. Nalubega Rose agambye oluzungu va ku luzungu lwange nze oluzungu lujja mu kaseera luzungu lumanyi okunkwatanga alajo omanyi olulimi lw'oluzungu okukwatanga sickness naye n'abalala n'agamba wadeero Aisha Biti agambye nkubira akayimba City Lost by Kenzo okay katabo batukafuna mulayimuze kukutte oyiseemu kukutte awo tuli ku mulamwa bakufunira omubeezi oba tekikyakola makulu banfunira ekyekituufu oba weefunira omubeezi omubeezi njagala waki toyagala edda abazadde be baafuniranga ennaku zino abantu mwabeefunira tuddeyo mu byedda nga abazadde be batufunira oba mukulu toyina netiwaaka ngenda okujja ku simu lwaki baba batufunira ye oli luddawa ndi wano kumpi wenyini newenyimiridde mukama kati awo nkuwulira lwaki ogamba tebakufunira lwaki omuzadde yandifunidde omubeezi ddala ye aba mulabye ekyenkana ki lwaki omuzadde yandifunidde omubeezi ye aba mulabye ekyenkana ki onoosonyiwa obudde butukutte temwerabira basobole bajjabo olw'obudde baŋŋambye nsiibule naye temwerabira Record FM 97.7 emiziki mipya gye basabula ate temwerabira nti KCCA Kampala Capital City Authority nga yegasibwamu ne Coca-Cola kwogatta aba Uganda Street Food Network begasibwamu okutuusaako kiyite festival ya street food egenda kubeera ku Parliamentary Avenue ennaku z'omwezi nga 7 September guno gwennyini gwe tulimu omwezi muyiteeyo mubeere nga mulaba nga munyumirwa mulya ku mmere eya street mulya ku bintu ebya street ebitunda bingi bigenda kubeerayo kiteekeddwamu omutwe aba Coca-Cola Kampala Capital City Authority kwogatta ne aba Uganda Street Food Network babeere nga bakwasaganya ensonga eyo ate tukwatagane ku lunaku olwo kuba nange njabaayo njagala kutestinga ku gundi ku video chicken obaako kigere mulokoni so nja kubaawo nnyo bijja bigenda okubeerayo ne entertainment ejja kubaayo so tubeereyo ffenna